amenti omusajja masiikini nga naye anoonya kweyiiya ate nayagala kujja mu bwavu omwavu kadima nkiddamu omwavu tajja balala muki that's why embeera mu meeting zammwe za asira chairman ze patron ya nsingo sona ze nekola ki kitegeeza mwampo obwa chairman n'obusobozi obusumba ekiki ekingi so sajja kulya ssente zammwe kibayita obukulembeze kale katuukize ku nsooka ya Zooro Ssennyonyi ne lumu amazima mugafuna wano ku BTFM Zooro Ssennyonyi ne lumu tugenda kwogera emiramu mingi era bengenda okunyiiza temunyiiga bakusonyiwe kyannaku nnyo kanjogere mpola ng'omuntu ulane different kati ngenda kwogera nga eyasomako era ngenda kukola program nga yampola mpola n'abawomba tuutu bayige kyannaku nnyo nti ebyafaayo byaffe abasajja Abaganda bisiiba biddingana buli lunaku era kyannaku nnyo sente kimanyi ziba zansikirano ewamwe nga muli banaku kitawe yali mwavu jjajja yali mwavu kizibu zifuna be baba omukisa ogumu okimanyi nti abantu abalala kansa abeera genetic obulwadde obutambulira musaayi okimanyi nti asima abeera genetic okimanyi nti fe Abaganda tuliko ekikolimo nze Mukasa kiri genetic tulina okukutula nga tunayagala kugenda kufuga Ntebe nga tetunayagala kujja mu State House tulina okufuula kibaita generational curse mu byafaayo Abaganda bawubisa Ssekabaka Muteesa Nsibambi kusomesa n'akyawa Bene Kiwanuka ebadde ng'obitugamba ebyo Beesweri Mulondo ne gyeyabulira simanyi yatunda Federal kwe kubonaabona kwe tukola ki era bano abasajja abatufuga baamanya nti ensobi zonna tulina zikozesa Baganda okuva ku mirembe gy'abajjajjaffe era teri Munyankole teri Muluulu teri Mukikuyu ayinza kujja kukola kintu kigenda kunyigiriza abantu percentage ennene nga waggwanga ddala omanyi lwaki bakikozesa Baganda kuba Abaganda tuli bangi era okufuga olina kusooka kukyankalanya Buganda okufuga Uganda gwe mutima kitwale nti Buganda ye Uganda bw'oba oyagala okufuga Uganda olina kukyankalanya Buganda kuba ebyaddala sinanya bakyoli olwabutafuna change sinanya Abanyankole olwabutafuna change sinanya Bakikulu olwabutafuna change nenya Baganda kubanga Buganda gwe mutima gwa Uganda kituufu that's why buli nonsense bamukozesa Muganda that's why buli kyabusirusiru Muganda yalina okukikola kakati bw'otunuulira history gwe kugambe w'abajjajjaffe bonna Ssekabaka Muteesa bakutte ekiteeso kiri mu kulwanyisa kitagetinga Joel Ssennyonyi ate bw'oba otagetinga Joel Ssennyonyi tegeeza otagetinga Bobi Wine ngenda kwogera mpola abantu bayige bw'oba otagetinga Bobi Wine kitegeeza otagetinga real opposition kankulage mu Bobi Wine biki byasoose okuteeka kazito ku government wabadde opposition mwenna njagamba mpuliza ku BTFM Uganda tebadde na opposition Besigye bakubyemu ebituli awo yakolako ekiki Semogeri yakolako ekiki sebaana bakolako bonna ekyabwe naye amazima gali nti tetubadde na opposition ku ya Museveni oba ne regimes ezasooka twalina opposition Dr. Semogeri yali opposition tuli mu regime ya Museveni ompulira bulungi agamba twalina opposition Sebaggala yali opposition yasooka kuba opposition mutuufu Dr. Besigye abadde opposition mutuufu naye kyalemesa Dr. Besigye okwakivinga kyayagala era Abaganda Uganda okuteera Abaganda abeefula tuli mu bifo bya buvunaanyizibwa tulina kusooka kufa nkiddamu nze nkyogera ndikodinga gwe Megatron Uganda okutereera nemugamba buli ayagala enkyukakyuka mu mutima ng'ompulira ku radio Abaganda abeefula mu bifo by'amaanyi bagenda kusooka kufa kadima kankutwaleko mu deep analysis nti bw'obanga oli mukulembeze ng'oli Muganda ng'oyagala Museveni aveeko osaavinze ebisanja 2 lwaki okayanira okudda mu kifo ekyo oli Muganda oli mukulembeze oyagala Museveni aveeko osaavinze ebisanja 2 naawe kumpi oli muhafu ya President Museveni kakati nga ndi ku radio bano abasajja bampuuga babedi Bwanika bakola bizinensi yaabwe nti ekisinza okulinyisa mu bizinensi yaabwe social media n'omulembe omuvubuka Kyagulanyi alina ensobi ze sagala kumuwaana sinze kuwaana Kyagulanyi naye Kyagulanyi kyasinza okukola kuleeta bintu bibayita alaali obwerufu nti bano abasajja baali basiba bannayuganda batiitiizi batya okwogera ku Museveni batya okuvuganya gavumenti ompulira bulungi batya okwogera kati Kyagulanyi yajja n'atuteekamu omutima n'agamba nti Uganda osobola okuvuganya Museveni wonna woba okola ki kakati ajja alinya mu luwombo lw'abampuuga
balumu babedi bwanika era teri kintu kisinze bakalubiriza bulamu nga Kyagulanyi nti yajja ebyobufuzi ebyamasuuti kwa bade batukumira mu mateeka bade batukumira mu constitution naye nga amazima bali mu business na President Museveni Jamu statement hiyo bajo babadde mu business na President era bani menyamanya abasajja b'obusuuti bonna opposition babadde mu business na President Museveni era okumanya babadde mu business babasiya akatambala okumanya emyaka ameka nga bajja yeyogeza bye mwagala okuwulya mu constituency yena de mu parliament nasigala nga afuna omusaala nasigala nga afuna sente go masiikiri nosigala nga obona na kino kankyogere munyiige muna Uganda yena mpuliza ku beat nga Katonda aganye okuggula obwongo ng'oli muwumba tuutu kuno weekakootegeere nga osobola okulowooza nti political parties zigenda kuyamba okuleeta enkyukakyuka gy'oyagala oli musiru nkiddamu muna Uganda yenna mpuliza ku beat nga g'olyawo weebasa omanyi nti ojja kulonda nti nonde Kyagulanyi awangule bamulangirire oli musiru muna Uganda yenna mpuliza ku beat ng'olowooza nti parliament ya Uganda esobola okuyamba okuva mu bizibu by'olimu nti kanonde bajja musindike mu parliament akyuse embeera yange oli musiru era mbadde nga nkibagamba temwagala kumpa bwa nabbi bwe neewaana nga munyiiga mbadde nga nkibagamba omuntu yenna akkiriza mu political parties oyo muwumba tuutu omuntu yenna akkiriza mu political parties muki muwumba tuutu bw'ogamba omuntu yenna akkiriza mu kulonda muki mbyogera nze mbyogera tananabyogera munankola ki nze bampita bajjo sina kyenneeguya ku nsi bwe zijjanga okusaba akalulukoto kampanga omuntu yenna akkiriza mu kulonda muki omuntu yenna akkiriza mu parliament muki omuntu nga mwagala kyenji bya ddala muve mu kwogera abaganda babamanyi mwogera boogezi bana basajja bayisawuli kye baagala okuba mugenda kudda bama batuwala muzanya sympathy game bwe muba temusobola kusituka mulundi gumu titwegasira tulina kibiina kya byabufuzi twagala enkyukakyuka entuufu mugenda kusigala muno doyi nze ennaku zino nsoma tonteka mu bino bintu bya kyanda kito I can't come here and defend a certain political party. Mpuliriza kyenkugamba. Kakati bannayuganda muggule obwongo. Era balimba tagenda balwanira nga ayita mu kibiina kya byabufuzi. Nkolera ekibiina kya byabufuzi kye biyamba Museveni. President Museveni political parties mulaba bagenda okukola empya political parties onezo zimulaga nti ayina democracy atambulira mu nkola gye bayita ya multi party system. Multi party system ekkiriza democracy. Bwogera ne bakulonda ne bakubba akalulu nogenda mu parliament n'ofuna leader of opposition kitegeeza okkiriza nti neetaba mu kalulu oli yawangula. Olina kutuula ku ntebe kusirika. Olina kutuula ku ntebe kukola ki? Saga tubuzebuze bantu zinako ebintu by'okubuzaabuza abaki nalokoka ngenda mu ggulu. Solution ya Uganda okuva mu buwambe bwe tuli tulina kwesenywa ebina ne twegatta oweni ale moluwa oli mwavu owa DP oluwe njale ekuluma owe FDC oluwa tulina kyakulya muyina kuba muntu omu nga temukiriza mu multi party system subi nga mwagisuula Museveni nga yakuwa license okola ekibiina kyo by'obufuzi ng'ekibiina ekyo yakiwa certificate yakiwa ne security zikikuuma osobola kisobola mujjako era Museveni bwe yali agenda mu nsiko kadima weebuuze yakola kibiina kya byabufuzi Ndulira UPM yamalaka ya ndabwa leader of opposition kakati Museveni awabazanyisa dingi nze sikyali mu byakusaka kati manze ndi serious njagala ntyo dingi dole wali wayo nonye na dingi omalamu abantu amaanyi nsitulabe ekibiina ekyatandikiddwawo mpuliriza ekipya ekyabesigi tebiina makulu nze Dr. Besigye mukwano gwange Elias mukwano gwange Kyagulanyi mukwano gwange nesisola kujja ku radio kudi sagala kwegata ku bampuuga mpuliriza sagala kwegata ku babedi bwanika sagala kwegata ku bana byabufuzi bakafulu abazene babuzaabuza banna Uganda nze sisiri kikola nkyawa obanjagala okunjagala kudosa sula musala okunkyawako sina kyekufunamu teri political party sula kujjako Museveni kati mbangamba banna Uganda mwegatte wamu nga temutunulidde kibiina kya byabufuzi nga temutunulidde ddiini isiba nkyogera nga temusosodde mawanga mugambe katugatte obwavu njagala ombuulire Museveni nga yakuma headquarters anagaba security ku bina byobufuzi ebina kubeera government anagaba license y'ebina byobufuzi electoral commission kyogamba ku magezi Museveni gayina Museveni ku magezi gayina asobola okuwa license nga manyoge namujjako naye mugatteko muyite president kale president Museveni asobola okuwa license nga manyoge namujjako ati democracy lwaki democracy ajja mu registration mukubala akalu democracy n'abula kakati banna Uganda abatono abampuliriza kati mpuliriza kadima tewaba muntu yenna akulimbalimba
agenda kyuse nze njogera mazima ne mwefa wano yaga katonda apeggulu nti agenda kukyusa obulamu nga ayita mu political party is a business katogenda kulaba olutatugereze mu diversion easy ogenda kulanga FDC yagala efune kati manyi bati bakoze tekeri olumo baagala leader of opposition is a business afuna budget aba mpuliriza tozanya ati professor aba ku level ya nabanja prime minister ina budget yaba leader of government business kakati ga wasubiza omuntu twagala change lwaki okayanire cha leader of opposition kati noze ntesa bwenti mu magezi ganga amatono gennina mwabagala change ebyaddala ku mutima temuwuliza kasasa oba yisize etteeka etteeka lye bali ese ligenda kuyamba NRM kakati Museveni abajose nga yagenda obalondera leader of opposition lwakwanza leader of opposition sikira mu makulu kwabo banga okirese kulwanyisa Ssenyonyi anaga ndi Ssenyonyi agenda kufira kuba leader of opposition era ni yagamba nti nupu yelibera political party yoka forever wandikola ekintu okulumya agundi mbabazi yakola etteka lyafundika limukutte nga Kaweesa amukutte eri enkungana kakati ze bajja ino omutwe eyali engege nze buli kyebaleeta ndeka nekigenda kubanga bwembanga twajja kujjako Museveni kati kibiina ky'ebifuzi kituyamba ki oba linda kale tulina leader of party yambye ki Museveni avuddemu tebalina kayanira Nyamanga nze njagala Ntebe nze tongamba muntu bwa leader of opposition kitegazalanye banajja kulimbalimba bantu nange bampa omusala gwa Museveni ngwetaaga kakati muna Uganda kati sawa zino olina kuzukusa bantu twegatte tulumbe tubogule tulume nga kitabuse manebe parliament mujijjawo akaja byogero ja kubyogera no kadima toke ebintu byogera bogezere akutensinga akwate akuto okugura akwate owolubuta akwate owokutwasike Museveni alina cha kakati bwe munadda mu bino nze mama tulwanira bwa leader of opposition nze mama twagala kakati bana Uganda musanyuka buli kye baleeta tekina makulu china makulu soko zirike china makulu ku muntu yajja kola business na Museveni ku muntu owadalanga budget yagala government yebekoze kiba kinkolera kubanga bodwanyiso wali of opposition is wali of opposition ndiwo mbwagala binyamba kize budget masikini waabwe zenjagala kimunga siri mwavu njagala kimunga mulago wali yeddagala ate ze ndimukuwa na parliament yeveewo bakole katemba ki parliament kyabwe kigwe tubaleke befuge parliament kye kizibu ky'eggwanga Uganda mulimu abakaba opposition parliament muna Uganda yenna ndaba nzate sikyatya amaje gabajjo munyambi naye ate byenjogera biva ku mutima gwange tuyogera bintu ebyo bibunanga byenjogera biva ku mutima gwange teri kintu kitalina makulu nga parliament nsola kudda okunda banga akutaka zindali tibalese etteeka ligenda kujja kati level opposition mufuna muki ndaja zenjagala state house sino kirekawa mu kusenye taina kina kye kimukoze senya ina biroto bya state house kyagulanya na biroto bya state house kituyamba kwongera abantu busungu bajjeho ka parliament kaabwe kubanga ate Museveni kigenda mpuliriza Museveni agenda kubanga atafuuse original dictator logically nga jewoji nga bajjaho leader of opposition nasigaza abamasuti bakola nabo fote tufayo mu provokinga kubanga dictator yesula ekamu katego kati mumoza talaba alaba mululu gwa Ntebe omululu gwa Ntebe gumubisa akatambala omululu gwa Ntebe gumubisa akatambala kadima ngatutunapa break muna Uganda enako yembeere embiva mu gabina by'obufuzi kolerera change ogambe mvudde ntya mu bwafu kale era mukulembeze ina bwajja ngagalizengeda kola kibiina ky'ebyabufuzi kukyusa ayima mugambe bajjanga makugamba ayima nawe nyine bajja buliriza kamaro gamba abantu omuntu yenna bwajjanga gamba gato nzeba nange njagalo nonde nakoze ekibiina ayima bajjo oli emyaka 34 oli muto dola byobirabyo embeera nga bwetambula n'ebirala bakulu bo abakusooka mu byobufuzi abali mu byobufuzi wasijja kuyita politician basazewo ne batuula emitwe gino wammanga sijja kusaaga mu politics wa Uganda ogwa Dr. Besigye mulamu ogwa Lukwago Erias mulamu mwagala nnyo tegedde omutwe gwabiri gwawaswa ogumanyi gye guyise ne gye guzze byenamba agala nnyo tebirina makulu babanga bazze nga bagamba nti Dr. Besigye ekibiina ekyaffe kino kati kankuwa amagezi nga professor nze Mukasa Alphonse bakuzika bajjo muko saagala muntu ye navuma Dr. Besigye era wakingamba novuma Dr. Besigye nkukyawa novuma Lukwago ngenda gwane Lukwago abandi wangane Lukwago naye tugambe bwe tuti banna Uganda tutambule mu musana
tubagambe naffe tufunyeko etwekwata okufuna ekyokulya tetuze kujjako Museveni nze ekyo bwe kiwira saagala muntu yenna avuma Dr. Besigye bagambe tukozeyo akantu naffe kwetekwata akabiina kaffe era ne Bobi Wine naye agambye nange n'akantu kange kweneekwata ne DP nange n'akantu kange kweneekola ki kubanga logically singa abasajja bobega tugataddewo Kyagulanyi omuntu omu tetulina kibiina kya byabufuzi kulembera omugendo gwa people power Museveni aveeko tujje tugaba n'obuyinza tulaba nti kyekisinga naye bamala obudde obungi nga bayamba Museveni mubi nnyo ne Museveni ensobi ze tukola ze zimufuula okuba omulungi omanyire ndi professor nasoma Museveni mubi nnyo naye ensobi aba opposition ze bakola ze ziyamba Museveni okuba omulungi bwe tugamba tugoba Museveni lwaki twawulayawulamu abawagizi lwaki tetutula ffenna nkulaga ne basajja bali mukama asonyiwe ne kipulira kinjagala okwogera bano abasajja balina okuba nga balina mu business waliwo ekiriwo anize amazima gagenda kunzisa olabanga bali nze ndabanga munda Uganda akwate ku mutwe akuba omulanga agambe wowe sina mununuzi kule mwaka abamaze agambe wowe basiba akatambaala anize mbyogera ate katogenda kunkola kakati singa bagala byakujjako Museveni bandigaye kati front nge presidential candidate yomu yaliwo gugula mu potential kubanga fena njagala tukkirize nti kye bayita opposition si mulimu si kibiina kya byabufuzi kitegeeza okopposinga ebikyamu gavumenti byetakola era mufunemu wano kandi muleme kwawula yawula mu bagezi kwa Museveni agera n'abazanya akabadi mu Buganda talondesa ebyokulondesa bibula mu Buganda kubanga Wakiso district yokka obululu Museveni bwafuna embalala Wakiso district obululu electoral commission obululu bwebala embalala obululu Wakiso district businga obululu bwembalala obungi mu Uganda bwewangulanga Eastern ne Central nga Kyagulanyi oba owangudde obwa president era singa mumanya weakness ya Museveni tibiina byabufuzi ebimuyamba okumukumira mu ntebe singa mwasimbawo dda single candidate ntumya Kadima tusobola otulanga aba opposition netugamba Kyagulanyi gwe president prime minister wajja kubera Lukwago Anthony Jenner ajja kuva mu DP ebiri mu America mbuliza leader of opposition ajja kuvanga mu kibiina gundi nefena amanyi tugateeke ku Kyagulanyi okulembere FDC Jema UPC mwenanga muli omuntu omu naye mugabana bulungi powers abantu abagala obuyinza newa ne buli omwasika dawwe kati bamala obudde bungi ngo FDC avuma owanupu ngo owanupu avuma owa DP kikolera tekikolera Museveni ngena abayitako mpuliza kyengoga Makadima mwe muba mukayana bana Dr. Besigye oluddeko bana Kyagulanyi oli mubi banange Jema muli babi bana kakati nga bo Museveni kyakola akasukira enkayana ne mukayana okumala emyaka 5 n'akuma ku kisenge ekiddako n'agamba nange nkomyewo naye yasiga obukyayi kubanga njagala nkuyigirize pira ya Museveni mu politics bamuyita divide and rule mpuliza tutunda bamuyita divide and chu kati asoka nakulya tinga nti FDC wala na Kyagulanyi wala na DP wala na UPC abaleka mwekuba ku social media eno muyomba buli omu yenga akola ki kuba yayina sente yayina electoral commission yayina media yayina amaje kati muli bukoko mu kisero mulwanira maji yali mukulya miwula kakati omuntu omugezi okola otya nti mwandi badde mutekawo candidate omungu opposition mba muli mu byaddala era muna Uganda yena mpuliza ku beat omukulembeze bati basobola kwegatta teri kuwangula Museveni kino kyoyogera tuli mu kumala budde kino kyoyogera kisoserwali ojjukira ebibiina nga Ssuubi we are wasting our time mulwanya mulise mwogerere Akanobesi gye yakingiramuko n'abala ekibalemesa okimanyi mululu mbuliza kati mankusomesa ti abantu betulowooza nti bafuganya Museveni bajja mu business ekibalemesa okwegatta alaba tebasobola kwegatta nti buli omu talina bigendero byakujjako Museveni abasinga bagira bange income bw'obanga oyagala ebintu by'okuvuganya Museveni nakusooka kwesonyiwa byanfuna olina kutunulira bigger picture nga nze situnulira ntebe ya rope batengasa ntunulira state house nga Kyagulanyi ali wali n'abasirikale Kyagulanyi oyo nga ndi mu kusoma ku mubusi ngende nsoma mpega contract z'okutegeka emikolo mu Uganda nga ye president kyentunulira so situnulira kano kafo ka constituency omulala tasobola bikuwa ati Kyagulanyi yamanyi weakness zange yamanyi gwe sobola okubira esimu ne twogera ntukola ki badde nkugamba nti Bannayuganda tetujje mu mitima minafu la cooperative gye twakola association twalamu abaze okufera abantu ajanga omwavu nenge kimulese bubbi kakati Bannayuganda bwe twejjeemu mwoyo mutono ne tuganga ekizibu kyaffe ki state house fena amanyi tugati temusobola kupush kati kankuyigirize na kino tosobola kubanga oli MP ng'onoonya akalulu mu constituency n'onoonya aka Kyagulanyi zingamba ne be MP bantu sine bateeka ebikola ku bbali
netuga tufronti ngomuntu omufuna ko twatufira ngababa omanya bati Museveni atubaka nataba uchikolebwa owefu disaba kumakake owadipya abakumakake ebya jema abakumakaki kakati so singa tukumaka luluka mukachago ne baka Dr. Besigye baka lukwago fenane babaka luka FDC kabakanga wanupu ngababa luka DP kabakange Museveni bwasobola okugenda naye mugenda kusiba abantu akatamba nsagala kufabi kulimo kadima sagala kujja ku radio kulimba limba abantu byemu ebituli byemu ebituli sagala kujja ku radio kulimba limba banonya budget nze banonya kakati nze sije ku radio nimbe limba abantu Museveni banagana okuva ko ndi bagamba ki kale kanjogera mbaja nekisajja kyayogera kwa lwe ebintu binayogera kati babiraba kubanga obuzibu bwa Uganda byebina by'obufuzi ebinji buli omwana wana kufuna ababaka bangi mu parliament jokoma kuba n'ababaka abangi mu parliament budget gikola ki okugejja okay so balanga Museveni yali agenda mu nsiko teyatunulira Semwogerera yina ekibiina eky'amaanyi okumanya Museveni musajja mubi yagenda n'amugamba amperekera musajja mugezi kale mugezi yagenda n'amugamba amperekerako agenda bono wangulo jako ate yakoma gwe yamu wa minister kanafi tugenda kudda yamu wa minister wase mogere yali atambuza Museveni agenda ize nsoro kakati bana Uganda abo opposition ngati njoga abo opposition bayira batu bakuba mutoje mutia kadi mekizibu kyamwe mukweka amazima tiwe nayo gira ko bajja kunvuma mwekwenya kakati ateze baje nakabula muntu nolira tonera kino nakwata Bible wajiye kwasako ngamba Yesu olwale rondokose okubera kusaidia abantu siri bali amuluka sisanyusa kyagulanyi sisanyusa opposition yenna nsanyusa kabone nkwago muntu wafu nero kwago gwenjagala lesi musanyusa nze mazima era baba kumuza bajja akolera Katonda bufa abantu abatambulira mu Katonda omulamu eyatonde gulunesi amazima no kati mwato antu lifenna onako lolingamba tuliyeko sali abahasiro omutwalo gumu lwendi kuchawa era lwendi ja ku radio njogera ante ziri otuliye ati anewe ziri bawo kakati nze amazima ngagala kobengo limukwano gwange banange mwe nabo opposition abali ku beat bambate musobola kwegata mugambe bitu bitulemye byayanga temubuzabuza abantu na bibina bya bufuzi temubuzabuza abantu na kasasiro wa rope bambate musobola kuyingira South State House mugambe banange ati zerande nesimbaho bagaba naze ngenze kulya nebo nagenda kulya netugabane yatuli bwama sagala kulimba ntingenda genda tenzijeko Museveni mu parliament ate parliament gyawa budget kama utosobola kadi mu omuntu omutuufu ngo yagala okujjako Museveni toina kukolagana ka system ke nakamubwe kati oyina kubanga oli straight vote ogenze nokubato kinonda ganga ne munupu nayo bakolagana ne system ya president nadda yembele eriwo nebwe ino okubeera asiba ino okubeera omuyekera emuntu gogamba nti oli muyekera tosobola kulira no opponent wo kubanga kubyama akafanyi MP afuna omusala gwa Museveni pali kati mali batinjogera bino parliament kiyagala kyekiyita tetulina mugasaba opposition tuli mu parliament kufuna busala tuganyo kunga abantu bagaye banene parliament envundu kati osubira otya mubaka wa parliament okujja kuba parliament nga majje ekyokulya era senyonyo muonyo credit kale senyonyo Europa agenda ogenda mu byafa yagezeza ate bagamba nti is the worst neda because abera ku mazima zera senyonyi ne Bobi Wine bakola ekibiina ngenda bagoberera paka lwe bali kufa niye ekibiina wekiri ekibiina ngamba banakola omugamati kati bana Uganda mwenna tetukyakiriza mu multi-party system tukiririza mu kintu kimu kujjako Museveni oyogera nnyo ekintu ky'okuzira okulonda naye ate kisoboka kati Museveni yeeronde ate ko bakatumba oye kali bamulangirire tugambe banna Uganda kwa tuli accountable eri bantu mpuliriza twagano yingira mu kalulu ka Museveni nga kate kali free and fair buli lokirizo ku participating mu kalulu ka Museveni nga kusinga resources abaya obanga mukozi wa Museveni bino byenjogera biri logiko kadima wobale nnyo bajjo ondegede bulu kyebugamba zilitani z'amachaga fabona ko ndakakora ndakika ndo nambule kamaleyo kado anjagala ko kamaleyo mudakike muna Uganda choino okuzibula obwongo saba Katonda opposition yo naye gato batesobola Museveni talivaako opposition batesobola kwegata nga bakyakaya n'obufo bwa rope nga bakyakozesa balumu okuleta etteeka okulwanyisa senyonyi mukozese oyo mpuuga yakirimu emabega n'amwongere Museveni kati kankwe bwino akankweka bwino katono bagenda mu State House na meeting a president Museveni ndi kuleni nze mukasali funsi banzi kaseta bajje mukono ochamira nagaba njoge yo bajita kodi ya kogera mazima ochamira ku midala jambizi amalalo bagatunda wasigala watano ku 10 speaker wa parliament oweshitibwa mpuga balumu ba meeting a president Museveni naba wa go ahead mugende muleta kiteso ekironde leader of opposition
kakati nze ngabba gye yali omuto gwengege njagala tuve mu mazina ge baga tuwetaba mazina ga Nkima bakigamba tuve mu kwetaba mazina ga President Museveni tukole ekintu ekyaffe ekiri independent nga takimanyi nakyo nga kyakumuggyako buli wetaba mazima g'Enkima baga mazima ga Nkima ga mbizi baga bagati andi nagivaako nagikyawe embizi ekintu kisinga ki buli wetaba mazina ga Museveni ag'okulonda buli wetaba mazima ga Museveni nokola ekibiina ky'obufuzi gumira ebinaakola ki tutukabirira nkiddamu nnangirira Professor Moyandiko buli eneetaba mu mazina ga Museveni mpuliriza Museveni nga baleeta process n'ogigoberera tutukola ki tukuma. That is according to you. According to Professor bonoogera mu kalundu bakubba tutukabirira bwe munaakola multi party system n'aleeta balumu ne baleeta biteeso n'alonda lopu tutukabirira ompulira bwe banaakusanga ne bakkuba emiggo tutukola ki nze ogwange nkulabudde mwesonyiwa ebintu bya Museveni mukole ebintu ebiri independent ye Bajjo Alfonso nga bw'omuwulidde bw'atunyonnyodde azaalibwa Bajjo Mukono okyamiraawo ewali ebijja ebitali bisementinge nze ne muganda wange ono Megatron tugendako okuŋŋanyamu obusawo bwa sementinga oba tukyuse koodi yeeka tugere tumukole njagala abaana bakole nga balaba ndeta akatambaala wamma